Bwe bityo bya Mad Dog wa Uganda. Kakati eyo bwe tuvaayo tugenda ate mu kibuga ky'ebyobulambuzi Fort Portal mu district y'e Kabarole mu bugwanjuba bwa Uganda. Eno nno ye wasangibwa oluguudo oluleetedde abantu abamu okwesuula mu jjulume okugenda okukakkananga wakati mu kwekalakaasa oluguudo lulamba luggaddwa luleme kuyitamu bantu ensasagge n'egwa mu kibuga. Wadde ekibuga Fort Portal kibadde kitenderezebwa okuba ekiyonjo n'okuteekebwateekebwa obulungi, enguudo zinokoddwayo obutaddaabirizibwa. Abasinze okukosebwa be batuuze mu Lwengoma West Division era nga basazeewo okuzisuulamu emisanvu beekalakaase. Bagaanye buli abadde ayagala okuyitawo okukozesa ekkubo lino nga bategeeza nga abakulembeze bwe baze babasuubiza empewo. Ulemezi bwe bwingi muno batabagirize atabere nkaito ababora n'abataka abamu kwikora mu mulimi zo kulima webina mu ngudo muno orugudo nabembeze bito abantu bakwisirizo nkasteje tukozere tuliriyege mu kisaka batete polisi twate betengeke mu kisamungi tusima bembeze bito bayizere mbana hata baro mbatwala ko orugudo rito bari abembeze bana batukoma nibo batwetiki mu ekizo kunte beizayo nebeja masero buru obukumara kuwa buru wabo tubajyana kuja kumuntu ati doro orugudo runo amara Enkuba etonnya mu biseera bino egootaanyizza emirimu nga n'abalambuzi bafuna obuzibu okuyita mu makubo gano. Mmeeya wa Fort Portal City Uwile Kintu Muhanga agamba nti enkuba etonnya mu kibuga eviiriddeko amakubo okufa. Wiki ehoire tukakwatira mu rugudo rwa Nyansozi andati tukakwatira mu rugudo rwa Kangama zona kikora nesemera. It had become very slippery during the rainy season. And so people could not make their way to the tarmac so that they can go to town. Abatuuze beekozeemu omulimu ne bakola amakubo gano nga basolooza ensimbi okuva ku bidduka era bamazze emisanvu ne bagiggyawo. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.